Kaakati ku nsi ya Katonda eno nange ekitonde ekisajja nkitya. Basajja bannange mulimu ebintu bye bakola mu butuufu ng'olina kunyeenya mutwe. Kaakati wuliriza. Akatambi k'olaba kano, omukyala omugole akubye omukazi ow'omu maka ali olubuto ng'amugobaganya okugenda. Omukazi ow'omu maka gano yoyo gw'olaba yeesibye akaleesu. Ali lubuto essaawa yonna yonna asuulirira kuzaala. Yali yatambulamu nga yagendako keeyi ewaabwe. N'aleka amaka ge n'agalekamu bbaawe. Yagenze okukomawo ng'omwami mu nnyumba yawasirizzaamu omuwala omulala. Yaleeta ekinyarwanda kinyirira. Naye ekinyarwanda kigyewulira kitya? Ekinyarwanda kivumya omukyala ne kimukunkumula kiti ne kimukuba n'omukuba. Kyokka omuntu gw'akuba ali lubuto. Omukazi asuulirira kuzaala. Bw'amusindika, bw'amukola biki, kati waagwa n'agwira olubuto nga bakusibira obwereere. Omukazi ono ow'omu maka ali olubuto agambye omuwala ono, kiki ekikwepansa muwala? Kiki ekikwepansa? Gano amaka gange nali navaawokko nga nagenda nkomyewo nsanze bba wange yakuteeka mu maka gange, mbadde nkusaba ondeke nnyingire, ndeka nnyingire. Omugole agambe togenda kuyingira mu nnyumba eno, togenda kuyingira mu nnyumba eno. Omusajja yawasanze kati gwe wafuuka bikadde, gwe wafuuka bikadde, noonya gy'olaga. Omukyala mugambye ebintu buli kintu ky'olaba ekiri mu nnyumba omukyange. Omukyala ono ow'omu maka yagendako keebweru n'akuba ekyeyo. Ebintu ebiri mu nnyumba baabigula ku ssente z'ono omukyala ali olubuto ow'omu maka. Era agambye ono omuwala, ne obuliri bwe musulako ssente zange nze nabigula, entebe z'otuulamu ssente zange nze nabigula, firiigi gy'oggyamu ak'okunywa akannyogoga byonna byonna ssente zange. Temuli kintu kyonna kyonna ssente ya musajja omwo. Ndeka nnyingire mu nnyumba yange. Omusajja nga yawasa omukazi omulala, naye omukazi gwe baawasa boyi wange, asiba akubye omukazi ow'olubuto nannyini maka ssebo. Nejjukira ono yali yagendako kko waabwe engeri gy'ali olubuto, oba yali yagenda kunywa ddagala, oba yali yagenda kukola biki, nga bw'omanyi abakazi ab'embuto. Agenze okudda ng'omusajja mu nnyumba yateekamu omukazi omulala, ate munange teyawasa omunyarwanda anyirira. Kagyewulira katya? Ne keerabira nti nako bwe bayinza okukeera ku makya nga byakakola kati munne waako ate be bajja okukakola ate bibeere na waasi. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuka ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Banna ono omusajja n'abakazi banna mulangire sigenda kuvaano bwekyoba omanyi ate tolina nabo ŋŋamba omuntu bagusoose ate okusema okujja tokidda nga nabo obulamu bwonna yegamba bamalaya nga bwepanka kankuze walema okufuna omusajja sajja kyakola abakazi wano. nawe kenyini bw'omwesiga otya mu kiba ekyomuze nakikola naye ye n'amaana ndekawo naawe ajja kukulekawo ajja oba obugoye obwoyambala ne wepanka ne wemalika ndeka nnyingire nina okuyingira sigenda vaawo njingira nga nyimu mundeke nfune ebintu byange kale ate nze nedda nze ndeka nze nina okuyingiramu. Nina kuyingira. Oleka bw'osanga. Banenge munyabo muno abadde omukubye ekikopo banna. Ebintu
Bano abantu basaana kutaasa kati. Nedda. Banna. Nedda katile kambabulireko agwedda side zeri gwedda side zeri ebintu byange nze oba si kimu tomusindika mutegeeragane kambabulireko nze sikyayagala lwani naawe nze muka ebintu byange oba si kina nayita polisi waneno njagala bintu byange okuli ekiri omwo kyonna kyonna ne bookebera risiiti nakigulamu sente zange namala emyaka ng'akola ku kyeyo ng'akola atalekera okuvuma obusiru kubanga okujja kukyana n'olabikusawa yo neeragala ajja Wanesuwa wange. Nedda mutegeeragane temulwanira ano mutegeeragane Bano bajjemu bano bora. Bagende bekwano weyo. Projeko olumbaza zekwana. Da temuleetana mutegeeragane katiraba ono ekikopo kigenze na musala bannange mutegeeragane. Naye ku nsi ya Katonda eno neewuunya nnyo abasajja. Nange mbeewuunya. Okeera otya ku makya n'oyisa mukazi wo bw'oti ali olubuto asuulirira okukuzaalira omwana n'omugobera ebweru mu nnyumba ye mwabadde abeera omuli n'akasente ke ku bintu ebimu nga yabiteekako akasente n'omugobaganya n'oleetawo mukazi omulala. Oyo omukazi omanyi nti oba anaakuzaalira oba taakuzaalire n'otandika okubonyaabonya omukazi ow'olubuto alina omwana wo n'omugobera ebweru. Akakazi kano ssebo kakubye omukazi kamukubye n'ekicupa ne kimusala ekigere. Ali lubuto omukazi wattu agenda kuzaala olubuto luweddeyo myezi 9. Yagenda ku kyeyo n'akola n'atoba n'afuna akasente ne bagula ebintu mu nnyumba. Olwavuddewo ng'atambuddemu oba yabadde agenze bwabwe oba yabadde agenze kunywa ddagala. Omanyi abakazi bano ab'embuto batera okutambulamuko ne bava ewaka ate ng'abasajja ffe babasindika. Bw'oba n'omukazi ow'olubuto osolokera ku makya omanyi gendako keewa maama wo bakwe ku ddagala bweti ne bweriti. Kati mu eyo prosesi omukazi nga taliiwo omusajja ate yafunyeemu mukazi mulala n'amuleeta mu maka. Atuuse mu maka agenza okusanga mulimu mukazi mulala n'amugamba njagala kuyingira gano maka gange. Gwe basanzemu n'agamba ng'oyingira wa nze nakukwana. Eyo omusajja kati yasiima nze gwe noonya gy'olaga. Asuulirira kuzaala mukazi wattu yakuba ne ku kyeyo. Imagine yakuba ne ku kyeyo. Abawala bano abamu ebiseera ebisinga bayingirira ebintu bibatajje kusobola n'okusobola. Kwegamba gwe ekintu omusajja bw'oba ng'oli wakufuna mukazi bbali olina kumufuna gy'omupangisiriza walala. Wabula tokwata mukazi kumuleeta mu maka ga mukazi wo. Omukazi agenda kuzaala akakazi kamuzzeeko kali mu kumukuba talina kyakakoze kawulira obusungu konna bubula okukatta. Ku nsi ya Katonda eno nze neewuunya abasajja oba abasajja bamu tebategeera butegeezi. Kati asobola okera ku makya n'agoba kano akawala nga tekamuzalidde na mwana oba nga kamukoze shege naye gwatasobola nakuteebereza. Kano akawala kano akalala asobola okukera ku makya n'akagoba oba ko ne kamukyawa. Mukama Katonda ono mu butuufu mulimu ebintu by'otunuulira ne weewuunya ensira ne weewuunya abantu. Nogande kati omusajja akyasobola okukera ku makya natandika okubonyaabonya omukazi we ow'olubuto bw'atyo. Omukazi gwe mubadde naye mu bwavu omumanyi
omukazi gwe mubaddeko naye mu bwavu omumanyi wanga omukazi bwatuukira okgendako ebweru omanya temwalina bulungi kasente agenze akole era kituufu akoze ennyumba teyali mu bintu akasente kabadde akola eri mukaguzemuko ku bintu mutandise okukyusa ku bulamu mutereezezza ku mbeera ate n'omugoba mu nnyumba n'otekamu mukazi omulala ate nga ye ali lubuto ate ng'omugobye tali nawo omukazi abadde yagendako kko waabwe nga tali nawo agenza okukomawo ng'ono ssebo baamuwasa dda mu bbanga eryo ettonotono ng'ono ye mwali nakyala mwali mukazi wattu agamba nina okulwanirira ennyumba yange mu butuufu otuula ku makya n'ofubiitiriza ebintu bye n'ogamba naye ndi mukazi ngenda kuzaala mbeerawo ngumiikiriza omukazi ono antwaleko amaka gange ngenda kubeerawa mu butuufu naye omusaasira mukazi wattu omusaasira kyekyo lwaki nti abakazi abasinga obungi batuuka ekiseera ne bakola ebintu ebyandibadde tebyetaagisa ku buwala nga buno omusajja bw'oba ng'oli wakuwasa mukazi wakubiri tomuwasanga mu nnyumba omuli mukyalawo muteeke ebbali obeere semaka w'amakaaga w'amaka abiri naye tukwata mukazi okasayidi kiiki okalese mu maka ga mukazi wo omukazi waali lubuto omugobera ebbali kamukubye kamusindikasindika kati singa kamukuba omwana n'amufiira munda singa kamukuba omwana n'amufiira munda buno obwola obunyolonda bugyewulira sebo katiko kalaba kalungi kalaba kalungi ate munnange tekannaba kufuna lubuto kalaba kalungi keeru kale omanyi ekintu kyonna kyonna okiteekako amaaso ago amaaso abiri ne tulaba ebintu gye biriggwera oba bw'ofaana kati bw'olifaanana mu myaka ng'etaano okuva kati infact n'emyaka etaano mingi just myezi bwezi oyinza okumulaba ng'asobottosa alinga ki kale si omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala abatannaba kusubscribinga agenda maaso n'okuba nti ate okonamu kapesa ka subscribe malizako na mukade akadde ako kajje mupersonalize okateeke mu olwo tubeteekayo vidiyo gwoba osooka okugiraba mbaagala nnyo mwenna omukama katonda bankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba peace and love